NRM batunuulidde nnyo amaanyi ga Nuupu we gali era buli nsonda yonna gye balowooza nti wano waliwo empagiriwaga eya Nuupu balina okulaba nga bagikuba oba bagitema bwe kiba kisoboka. Kakati Joel Ssennyonyi y'omu ku abo abali ku lisiti abalina okubeera nga balwanyisibwa. David Lewis Rubongoya Secretary General naye y'omu ku abo abalina okubeera nga balwanyisibwa naye nga ali ku front line ennyo bwe batunuuliza ennyo rifle zaabwe oba emmundu zaabwe ez'aba sniper zonna kwe zisonze nnyo ku Joel Ssennyonyi kubanga bwe tutunuulira ekibiina ng'ekya Nuupu bw'otunuulira omuntu abantu kati gwe batunuulidde ennyo nti singa mu bukulembeze nga bwe tugenda mu maaso mu Nuupu nti akati Bobi Wine yalikakwasa Joel Ssennyonyi. Kakati Joel Ssennyonyi emmundu za kumutunuulira nnyo era waakulwanyisibwa nnyo y'ensonga lwaki olaba boogera bino na biri. Naye ate ku sayidi endala nga tunaawo kubeera nga tulaba ekyo twakitegeddeko nti ennaku z'omwezi nga 13 ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogwokubiri olunaku lwabadde lwakuna olunaku lwabadde lwakuna kooti ey'e Nakawa era nga wano omulamuzi amanyikiddwa nga ono grade 1 magistrate Frank Namanya yagobye omusango ogw'oku inciting violence ogwawaabwa ogumu ku egyo egyawaabwa ku Nuupu deputy spokesperson Waiswa Mufumbiro, omusango ogw'okukuma omuliro mu bantu era nga mu kuwa ensala ye yategeezezza n'agamba nti oludda oluwaabi lwalemereddwa okubeera nga luwa ekitundu ddala wa bwe yasinziira okwogera ebyo bye bagamba ebyali bigendereddwamu okukuma omuliro mu bantu okwinciting violence. Kakati bwe batyo munnange ne babeera nga basigazza omusango gumu, omusango ogw'okubeera nti nno baakola unlawful drilling parade eyakubwa mujjukira ku wayise kati omwaka gumu gaali mazaalibwa ga Bobi Wine wali e Makerere Kavule. Kati omusango ogwo ne ba comrades abalala bwe baakwatibwa omuli ba Sauda Madada n'abalala bonna aba Edi Mutwe n'abalala bangi abali ku musango ogwo bonna munnange kati kirabika nti bwe kiba nti ku inciting violence kuleka mpozi nga balina obujulizi obusingawaawo naye ogwo kati omulamuzi yagumuggyeko kale mu kkooti y'e Kawempe gyasigaze okubeera nga agenda okubeera nga abeera ennemba na guno ogwa unlawful drilling. Kakati eyo nga tuvuddeyo era ng'abantu bagamba nti oba oli awa akaliro akateekeddwawo European Union, akaliro akateekeddwawo European Union pressure gye babataddeko okubeera nga bata abasibe bonna ba political prisoners kayinza okuba nga kwegamba kagenda kasensera mpola mpola bajja kgenda bagibajjako olunaagira nga ne unlawful drilling nayo nga bagamba kale bwetyo munnange Nakawa East gye yali yeesimbye Jolis Waiswa Mufumbiro yawangulira waggulu naye munnange obuwanguzi bwe ne bunyagibwa kubanga abantu b'e Nakawa already baali bamaze dda okubeera nga boogera era nga Joel Ssennyonyi yawangulira ddala waggulu naye munne kubanga ono Nakawa West oli Nakawa East. Kati kiba nga Ssennyonyi yawangulira ku percentage nnene nnyo nga eri eyo mu 80 kitegeeza nti definitely
era nawali Nuupu etukukuba nga yawangulirawo ddala. Naye Joel Ssenyonyi nga bwe nkugambye nti ali mu ssenta ey'okuba nti alina okubeera ng'alwanyisibwa, era ng'ensonga nti bwe tutunuulira mu Nuupu kati twogera ku bwesige, omuntu ki ayinza okupolinga crowds zibeera nga zimu abantu bamuteekamu obwesige Bobi Wine waatali kubanga takoze bubi yadde n'akamu. Bwe twogera ku bya Uganda Airlines ebya Kosase byonna bye baali bamwogerera nga bageza kumuliisa ssente, already kati yasikowalinze dda nti byonna bye yalabula. Ate n'okuba nti no tasirise nti bw'omuwulira ng'ayogera mu Parliament ayogerera ddala, era nga lumu twalaba Parliament ebungereza nga naye emurecognizinga, kitegeeza nti already babeera bamaze okubeera nga bamutunuulira. Ate era still bwe tutunuulira ensonga katugeze ngo bayenzikiriza nti batambulirawo ne Bobi Wine, nti side eyali badde wagira Bobi Wine era still ne Joel Ssenyonyi aba aswikinga buswikinzi nti ono wuuno gwe aliwo, tewali nnyo kikyuka. Kakati kyentegeeza nti ng'Abakatuliki munnange, era mu kulwanyisibwa nga bwe nkugambye nti ono jjukira baatugamba nti Joel Ssenyonyi teyandiwangudde singa teyayogera na Ssale, okitegeera. Naye ate ng'omuntu yeerabidde nti gwe Katonda akwogera ekyo, walibadde ogamba nti Ssale singa teyeeyingiza mu byakulonda, ate aba Nuupu baaliwangudde bangi nnyo kubanga Nakaseke eri yonna yonna Buttamaguzi bonna Ssale ye yakyankalanya ebintu byayo. Kakati Anderson Bulola y'omu ku abo abaakubwa akaddu kubanga ye yakwatira NRM bendera. Wano nno abantu abamu bagenda ne bagamba nti Nuupu yabulwa beesimba ku bifo ebimu neereeta abantu abatategeereka. Naye kati bw'otunuulira ne NRM mu Kampala ekwata bisubi, nti kakati abantu nga ba Anderson Bulola bw'otunuulira olabira ddala nga eba ekoze kye bayita misfiring, tosobola tebayinza kuba nga baabulwawo omuntu. Kiba kitegeeza nti abaali badde beesimba ku Ssenyonyi bakimanyi bulungi nnyo nti baali tesiba kuwangula nga tebayinza kumalirayo ssente zaabwe eyo. Kati nga balina okuleeta omuntu nga Anderson Bulola ajje bwe baali bazimbye wali mu kubeera ng'alumba sipiika Anita Among n'ajja ng'awaganya bw'atyo, naye era akakodo ne katakola ki? Ne katakola. Ne kati Anderson Bulola kati asazeewo kubanga jjukira nti bano omuntu kasa yeesimba omundi ogusooka aba asuubira okuba nti alina okutanishinga erinnya ly'oyo eyamumeze nti oba oli awo ate omulundi oguddako abantu bayinza okuba nga bamwetamiddwa ne bamulaba ye nga ye nti kakati ono yasaanidde. Kakati Bulola agezaako kukatiriza ensonga ey'okuba nti Ssenyonyi already nti abaamuyamba be ba NRM era comrade wa NRM era ku talk shows zonna bw'atyo bw'agenda abisaasaanya. Era ku guno omulundi agamba nti Balamu Baruhagare nti be baayambako okulangirira Joel Ssenyonyi ng'okumubbira obuwanguzi, otherwise nti yali amuwangudde. Naye jjukira nti obululu buno bwabalibwa era gwe weebuuza nti magini yali eri etya nti Bulola kwasinziira okubeera ng'agamba nti ono baamubbira akalulu. Ekyo ky'olina okusooka okwebuuza nti bwe babeera ng'akalulu baakabba nga ye bw'agamba, baamusingira ku magini ki? Ekyo alina okubeera ng'akitunuulira kubanga bwe tutunuulira ebyava mu kulonda nti obululu 27,761 by'ebitundu 43 approximately. Ate nga ye Bulola nga official NRM flag bearer yatambulira mu 9 nga n'okumubbira bamubbidde 9,586. Okitegeera? So nga ate munnange tukimanye bulungi nnyo nti erimu NRM yadde yawangula
yawangulira ku bululu 30,000 wali mu primary zaabwe 13,75 bwe yafuna, era bw'ajja eno n'asuubira okuba nti agenda kuba afuna obululu. Abululu akenda tebulina we buva ennaka waabwe, kituufu tebulina we buva 9,586 ng'abugjawo. Kakirigiza nti Joel Ssenyonyi yali badde ali 3,000 naye nga balina okulaba nga basekyuwalingawo omusajja waabwe, naye ekintu ne kigaana, ekibalo ne kigaana. Kakati ono mu kwewuunya ennyo nti engeri oda gye yali eyise nti aba Nuupu bonna balina kusuulibwa Lugongo gye bamaze okubeera nga bamubba e Kampala nga beekwasa nti mutuleetera mutya omuntu ava eri ajja e Kampala, naye Babulora ate baba bannaki e Kampala. Mutuleetera bawaiswa mu Fumbiro naye ng'ate bo bennyini balina n'abayindi be baateeka e Makindi eri. Kati ebintu ebifaanaganako bwe bityo munnange, abamu babayisaawo n'opposite, naye nga gwe ky'oba omanya nti bo nga bo NRM bali mu fiya, bali mu zifiya ez'amaanyi, kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti ewakula ennume tewakula emu. Kati Joel Ssenyonyi kugambye Balugongo yaabo bonna balina okubeera nga balwanyisibwa. Kati Joel Ssenyonyi mu kubalemerera, abantu abamu kye bagamba nti oyo Busali Musale yamuteekako ye yakola atya, wabula nti oba oliawo yamaakinga bulungi nnyo ekintu kye, n'asobola okubeera ng'akiggusa nga bw'olaba bannakwede yabalemerera. Kati gwe wuunyi Nakwede abalemerera atya? Yabalemerera so ng'ate baamubba wali mu by election, naye ku guno omulundi yabalemerera. Gw'olowooza bakalangwa bannantaba baani bonna, kitegeeza nti enjawukana zaabwe ze zaavaako ebyo. Naye bwe baasobola kati ng'e Masaka Nameere already nti ajja kulayira, naye era still bagenze mu High Court okubeera nga beekubira enduulu, naye ng'ate alina kusooka kulayira. Bagenze okulaba nga tebigenda kukola, kubanga omulamuzi bagambye nti ono munnayikaada wa NRM era yakolerako dda General Museveni, ne yeewozaako n'agaanira mu musango nti omuntu talokoka. Naye katulinde ate ebinaavaayo. Naye gwe ky'oba omanya nti olutalo lw'amaanyi nnyo awo. Bo balowooza nti Nuupu baagisaanyaawo, nti baagyogerera amafuukula abantu baagikyawo. Naye oli bw'aba akugambye nti awangudde n'ebitundu 83, ekyo kikuwa ekyokulabirako nti Keebe Kawempe South, Nyanzi tebalina ngeri yonna gye baali bayinza kumuwangulamu. Tebakulya ssente. Kampala Central MP talina ngeri Lugongo yali alina kuwangulwamu yadde n'akamu, tebakulya ssente. Naye bano bayagala bagabane mbu Kampala bagigabane, bagabanyegabanyeemuko, mbwe eri owa NRM awanguleyo, eno owa Nuupu awanguleyo, kati nako abagigabane. Eri West owa NRM bwe yawangudde mu Fumbiro, ono kati Nuupu eno n'awangulayo. Ne bajja MP n'agira ow'abakyala ne balekawo Kyammu Maleere, ne bagira bati kwegamba bagenda babikolaakola bwe batyo. Meeya ne bagamba ti kati Nuupu kati tumulekere obuwanguzi bwe, ffe kati tukole bwe tuti. Bagenda bajja babikyanga bwe batyo, naye nga byonna bigendera ku nafu ya Nuupu. Naye nga gwe ky'oba omanya nti nno ebikonge mu Nuupu naddala Joel Ssenyonyi atunuuliddwa mu abo abalina okukubwa era abalina okugiwetekebwako bisitoole eby'amaanyi ennyo okusobola okubeera nga bamukkakkanya n'okumukyayisa abantu, kubanga bakimanyi nti ono y'omu ku abo abaliwo bwe bali badde nga kwegamba bwe wali badde oyita ba standby generator, era entalo n'okumukonjera kukyagendera ddala mu maaso kuno si kwe kukomye.